Baatugamba nga senior woman teachers mu ssomero, omwana omuwala mu kasawo k'otambula nako always have tissue with you. Kubanga munayo public toilet gy'ogenda okgenda bagenda kuwa ka tissue nga katini nnyo. Kakati always have spare tissue in your bag, in your purse. Let it be there. Your basic etiquette. Bwe kibeera kati naye so akawuka konna bwe kaba nga kali wabweru ng'olina w'okajja kisinziira kabaddewo bbanga ki kati ezo ziba precautions nti kano kabeerawo bbanga ki kasobola okunkwata kasobola okukola ki bwe kiba nga tekisoboka nga tewali nga waliwo obulwadde obuliwo gwe kasitogeza n'obeera ng'oli conscious abantu abalala kwe kubanga mashini ezisala enviiri mu saaluuni esala abantu 10 nga temunagisterilizinga. Kitegeeza ekintu kyonna kyemuyita biguuna kyovolaba mu saaluuni zitambuza ebiguuna ng'ogyeko saaluuni okutambuza ebiguuna abantu abamu baba n'obutuututu mu mutwe kati ekintu kyonna ekyexposing olususu lw'omuntu nga mukola obulabi n'omusala obuwalaata bumashini eyo bw'ogimuggyako mu ddakiika eyo n'ogiyisa ku mutwe gw'omuntu omulala obuuka obutambulira mu musaayi obwono kyangu okukwata ono era omuntu asobola okukeera ng'alina HIV AIDS nga tamanyi gye yamugya nesisiwadde n'okwesisiwala bekiri. That's scary. Kati gendera ng'oggyeko abasaaluuni ab'enviiri abakyala abasala enjala bamanyi okusala akanyama n'otusaayi ne tujja. Ekibuzo kiri nti nayo kata bakagisayisa bameka n'okufayiringa ng'afayiringa very roughly ne ka bleeding ne kajja n'agijjako n'agissa wali omulala owokubiri n'ajja n'akola kyekimu. By the way ate abo ab'enjala sirabo ba sterilizing kintu kyonna. Sterilizing nyangu nnyo. Kwata vinegar, kwata spirit, kwata omwenge gwonna gwe bayita emandule esobola okusterilizinga buli kyuma.